Basilica has finally reached its full height after 144 years of construction. The Tower of Jesus Christ, the last and tallest of the Basilica's 18 towers, was inaugurated on June 10, 2026. The date marked exactly 100 years since the death of Antoni Gaudí. Rising 172.5 meters and crowned by a monumental cross, it is now the tallest church in the world. But the project is still not finished. While the basilica has reached its final silhouette, years of work remain on the glory facade and other decorative elements, with construction expected to continue into the 2030s. The first stone was laid in 1882. Gaudí took over the project the following year and devoted the last 43 years of his life to transforming it into Barcelona's most extraordinary monument. Funded almost entirely by visitor revenue and donations, the Sagrada Familia has become one of Spain's most visited landmarks. The Sagrada Familia has finally reached its full height after 144 years of construction. The Tower of Jesus Christ, the last and tallest of the Basilica's 80. Sumba mukama yebaziwe. Amina sebo mukama yebaziwe. Ndoza katuna kweyanjula. Soke tukkirize tuyozeyoze bannaffe abakatuliki olwotuka ku kkula lino. Olwokuba ne tallest building, tallest church in the world. Ng'eriko obusolya 18. Obunaala 18 okugyetooloola. Baba akikoze. Yawo namba 18 ekiikirira ki. Busumba nedda. Okuyozaayoza kompulira kuva wala. Busumba kyogere ng'okitegeeza. Kyogere ng'olaga nti. Kuva wala. Banga nze sinabitegeera bulungi bye baakoze. Tusooka tubabuuzeeko. Balamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Busumba Ssekitoleko Peter. Sangibwa Lugala, kanisa bagita Prayer Power Church. Njagala okusiima abalaba vidiyo zaffe zino. Mwebale nnyo, mwebale abalaba expo. Mwebale kujagala podium naye ebeerawo awo ssaawa 2 mpaka ssaawa 5. Ez'olweggulo mubeereeko. Ezo teziba za kiro nno. Era awo tubuuzaawo tutya. Sigeza obudde buba bukyali. Buba bwa lweggulo. Era omuswayiri agamba jioni. Jioni. Tebunnagenda nnyo kityawo. So mubeereeko mwenna. Ate abaagala okulanga muleete egundi. Obulango tubukolera ddala. Babukolera ddala. Ate naawe kiraba abantu babalina. Basubscriber si bakwegayirira, si bakujingirira. Si bakunoonyeza mu kiwatonga amazina. So expo abantu bajagala nga naawe kenyini muwoligwe kenyini akiraba yemu ku nsonga. Pozi n'ekirala nange Musumba Peter ku kyaki etu n'okwetaavu w'ebyuma kuddaabiriza ebyuma byaffe. Kama bwakwatako gw'alina omutima oguyamba, omutima ogulina obwakabaka bwa Katonda, tuweeyo ku ssente. Ssente si nnyingi nnyo, zonna z'olina Mukama z'akusobozesezza. Yimirira naffe, Mukama akuwa omukisa. Ate era oyinza okuba toyagala kuyimira na kasonga kanyumye ne expo naye ebaddewo nnyo ku lwaffe. Waliwo omuwala yanyumiza n'agamba nti ye expo agivaako nga tekuli kyemutaddeyo. Agivaako nga tekuli kyemutaddeyo. Awo wabeera nga essimu teri ku expo. Naye nga waliyo ekiriyo. Butereeva alina kubeera ku expo. Alina kubeera ku expo. Yalagira atereeza akalimu n'agamba kabeere wali. Kyano zonna zijjeemu. Jamu. So bambi yansanyusa. Mulimu abatwagalira ddala bambi ng'ate bamanyi nga bategeera omutima gwaffe. Kubaffe omutima gwaffe si gwakujingirira. Twagalira ddala obwakabaka bwa Katonda. Tulina kingdom minded heart. Kituufu ekyo. So expo we tuli wano. Anaabayagala essimu yange 0756129698. 0756129698. Weewaawo. Musumba, ogambye kano tokategedde. Nsooke nkunyonnyolemu oba toyagala kategeera. Njagala okukategeera. Kubanga okumanya kuva mu ogambye abantu bano nti kyonna kyalina kisobola okuba nga kitukolera amakulu. Ne njagala okubategeeza nti lino ekkula ly'Abakatoliki lye baatuuseeko. Wali obuwanvu ekizimbe bwe kiriko. Bagambye the building was funded by entirely. Bano banze kukyala.
batusabirawo ze ssente zokka ezakoze ku kizimbe ekyo. So kati gwe nayo teweegaya n'ogamba nze nnama akasente kange katono emitwalo 10 ate ginaakola ki? Gireete ijja kuba gikola gibako we gikuba. Giyinza obutakola kyonna naye gibako kye gikola ki? We gitutuusa. No. So, omuntu yenna ng'ayina donation oba obuyambi oba ki tekibaako na limit. Naye okuzzako ku kanisa eno oba ekereziya katolika kanisa mbampe mudde. Sasa. Hano manya abakatoliki balina ebintu byabwe. Feno tumuyita Yesu. Era bamuyita Yesu. Tugiyita kanisa. Bagiyita kereziya. Kereziya yaabwe. Ate osobola giyita kanisa ne bakusanyukira. Naye kereziya eno erinnya lyayo nga we liyimirira Sagrada Familia. Bagambye nti ekkanisa eno eyina obunaala 18. Akanaala kasingako obuwanvu kabayita the Tower of Jesus. Ka Yesu kakasolobyemu. Kati kalina obulala 12 obwetolodde awo bwe bwaba disciples abo ba Petero ne Yuda ayinako tuli 12. Tata ne Yuda ayinako ekifo. Yuda ngakazibu nyaako akasikasemberera kati omupya mwe bamutuusiza. Ngenda mu maaso ne babaako n'akasolya aka Maama Maria kwekali nako kwekali. Ne babaako n'obusolya obulala 4 bwe bayita waba evangelists, abulizi b'enjiri. Ne buwera obusolya 18. Ye. Naye kino ekintu kyewunyisa nti oyinza okusanga nti ebisinga byakyo byonna ebyabweru tebiri nga bisenge nti bakubye plasta ne bakuba omusenyu batakaddeko ndabirwamu, wabula bakoze kye bayita stone carving oba modeling. Ne bakola nga ekisenge kiri mu foomu eya waliwo bakoze wano ku mulyango nga ziringa ze malayika eziri mu kuyaayana okwambuka. Odi babawe bakoze nga balaga Yosefu asitudde ku Yesu. Ne bakoze nga Maama Maria ayaniriza abantu. Tugamba ekkanisa yonna yabyewuunya. Ekkanisa yonna yabyewuunya okugyetooloola. Sagrada Familia. Iye. Ate kyebakoze ekyabakola ekirungi ne bagituuza wakati mu kibuga mu Barcelona ekya Spain. Mwetudde. Okumanya nga kibadde kizibu okumala ekkanisa eno ekulunguludde emyaka 10 ana mweja nga bali ku kizimbe ekyo kimu. Patience. Patience pays. Engero zituukiridde. Obugumiikiriza babwina obungi nga bwe bwetaagisa. Twagala okubozaayoza bali kugonnomola oguzimbe gagadde. Kereziya. Tuufu kyo bwe kiba kya tourist attraction oza buli muntu yandyagadde okukiraba. Era bagambye n'ogamba tukola ensobi n'ojja Spain n'otajjaako n'otagenda kukyalirako ku Sagrada Familia. Kivuga nti famire. Tubeebaza beebale kuzimba. Ndowooza abakatoliki bakoze ebyamaanyi. Bazimbye ebifo. Ndowooza fe abalokole fe abatannaba kuzimba nnyo. Era nange mbaye njagala kuddamu mbayedde otuva wano nga njagala kukubuuza. Fe ng'abalokole tulinayo ekitugatta etugamba nti ng'abalokole ffenna ebizimbe lambulako egindi tetunnaba kubizimba nnyo ate ffe tubale tukyafudde nnyo ku mitima. Kuba bw'otunuulira baganda baffe abakatuliki balina sitawana kwogera. Bw'otunuulira baganda baffe abasiraamu wadde kale balinamu enjawukana naye bw'ogenda Old Kampala balina, bw'ogenda Ekibuli era olaba. Tunuulirako baganda baffe bano abava mu taata waffe Mugalu nabo Namirembe bayimiridde. W'olamba mbaka ebifo ebyenjawulo balina. Naye ffe tutunulidde nnyo oba tuzimba eri ku kitebe kyaffe mu ggulu. Abakatoliki balina omukisa gumu bwe batusinga. Babba nnyo ettaka. Babba ettaka ku mirembe gy'Abaminsani. Kati tunaga omulokole otandikira from zero. From the school olina okugula ettaka. Olina okugula ettaka. Naye kati wantunula obukatoliki genda waneggaba. Tuna ettaka lye balina. Anti baaba waliwo tebaalibba.
babba ttaka tewali yali bawa ani yali bawa akuba kati ebyedda byalinga byakwemala maanyi yanga bulaawo wano mu kitaka wano buli muntu yavanga n'akwata ettaka lyamalawo wano kati wano wange sagala asalimbirawo tunula nga Kosovo manya gundi Kosovo tunula wa Kasanke abali awo tebaagula byalinga ani wano abasajja nga balina endagaano story yawo eri nti bwalifunanga ne olaba wano waggulu wano ku National Housing wano mu kigobe wano nakyo era kyekimu nti wabanga wano wange wano basulanga namu nga bakuuma ettaka lyabwe wangi si kubanga bajja ne basengula empaanya ekiro basulanga namu kati bwe bukatuliki nti obukatuliki bwafuna omukisa era bwe muno obusiraamu bwetunoona omugundi ono Kakungulu ye yali ne ba collaborators ne bajja bakuŋŋaanya ettaka ery'ekyeyonenero ekitali kuffe balokole nti ffe abalokole Mukama akuyita n'akuwa ekkanisa naye nga tolina wadde kiro y'ettaka nakugamba nkuwadde ekibiina naye tolina wadde n'akajiiko ate wabula kiro ngenzi n'akajiiko k'ettaka nga tokalina kati baba Katuliki bo obulungi bwe balina tibalina ettaka lyabwe ate wali kintu kisinga bugagga nga ttaka balina ettaka ate mu buli nsi mu buli kitundu ne wogenda mu kyalo eyo walabeko ekkanisa y'Obukatuliki epangisa kirire kuba kuwemula kwennyini naye ffe abalokole tupangisa Abakatuliki abalina ettaka basobola okuzimba essinzizo ne bassaako n'essomero olumu n'eddwaliro awo wennyini muufo ate nga byonna byegasa si dabolo weebale nnyo nti kati baawe we baatulekera kyolaba kati bino byonna babikola lwaki bali fully funded kati ekyo olw'okubanga balina ettaka balina biki kyaleetera n'abantu okubakkiriza nti bali ku mulamwa era bwe tuna enzikiriza ezirina abantu abangi Abakatuliki balina abantu baki bayitirivu kubanga abantu babalaba nga abaliwo enkya ne luli ekitali balina bye basangibwa mukulu ddani omuntu bw'aba akolagana naawe ng'olina address eri permanent kimwanguyira okwesiga ne bw'oba mufere nze ne bwe njogera amazima naye ng'olaba siina wendi nze olwokugamba nti onsanga wali nze ne bwe njogera amazima olw'okubanga siina wendi ate gwe olaba nga ninga omuyaaye ninga omubbi kubanga olaba point of trust togindabamu kati bwe Bukatuliki however Abakatuliki bano balina nabo kye banyiizaamu ate nabo badde mbawanyi nnyo nti balina ettaka bakola ki bali fully funded balina address ekintu ky'ebibumbe bino babisukkulumya nnyo mu kkanisa mu kereziya zaabwe luli walaba atunda Maama Maria ow'ekinaana ogenze wala 3 yahanikirako 3 8 n'ow'ekyenda yagenda paka ku 9 ebibumbe bino babisukkulumya nnyo bw'obadde ondaga eno Sagrada Familia ogirabye nga bagimuludinzeeko bataddeko nnyo ebibumbe ebyo ebibumbe ekyo nakyo kyabalemera bagala nnyo okusinza ebifaananyi mbadde manya babikozesa kwejjukiza okwejjukiza Maria mukulu ddani okiraba sobola okubuuza ekibuuzo oyinza okumpa ensonga lwaki Yesu yakweka entaana ya Musa entaana ya Musa oyinawo ogimanyi kyamateeka 3:5 ne 6 bakulaga entaana ya Musa temanyiddwako mayitire lwaki simanyi oba teyagala muleka nsega kumulya mu ddungu anti ali mu ntaana ensega tezirya bali mu ntaana ensega zirya bali ku kkubo basigadde ku miti ku miguwa bwe baba batugidde ng'akyabayagikweka oba yamutwala n'omubiri gwe nedda waali yaziikibwa naye entaana ye teyinaako mayitire ensonga lwaki Katonda tayagala abaana ba Isirayiri balina omuzigo okusinza abafu bantuta amagumba bayita ne mukusenguka nga bagenda mu ttaka essuubize Yusufu tebaamuleka bagamba Yusufu tugenda naye kubanga bo bakirina ekyo bolaba abo balina n'enkola ezikula amagumba ne bagasinza abo bolaba balina enkola olaba Musa yabakolera musota
mu Bassekabaka ekyokubiri 18-14 bakulaga baasinzanga omusoto ogwo ne bagunyokeriza n'obubaani nga baagutereka nga Musa yafa naye nga gwo gukyaliwo baagutereka guli gwe yalawo ogwabataasa omutwa ogwabataasa mu ddungu ogwabataasa obusagwa ne bagutereka bagwetika ne baguleeta ne bagutereka okiraba ndowooza kati Musa was one of the greatest prophets in Israel kati singa entaana ye yaliwo twandibadde nga ffe bw'otulaba ate ekyo Abakatoliki baakikoppa ojjukira Father ono ali ne Masaka entaana ye gye bagenda ne baasinza bwama ne batwala mu batuukirivu Vatican emujjukira bw'ate simanga bwetuyana ate simanga ekola ki okiraba ndowooza mujjukira balina nnyo obujogolijogoli obusamize bulina engeri gye bwabalemeramu kati kyekintu ekyo yensonga lwaki Katonda yakweka entaana yaani ate nga eddiini esinga obunene Bakatoliki 1.3 billion yesinga yekulembera kati so ddiini y'amaanyi kati so Katonda yalina ensonga yalina okweka entaana ya Musa abalemesa okusinza ebibumbe ekibumbe okusinza abafu Katonda ayagala nnyo tusinze ye wabula si baweereza be era ekyo singa ne bannayuganda kibayingira kuba bannayuganda baagala nnyo okusinza abaweereza ba Mukama okusinza Katonda era n'omulayogera ku musumba walabye sitole wano sitole gye twakoze ku Pastor Soda ne Pastor Kayanja nga tugezaako okubayigiriza okubasomesa naye walabye ng'abantu buli muntu alina sayidi ye oli ajja nga akulaga butereevu yejjaabwa era oli waddemu bwe nasomye mu comments nga oli agamba waliwo yayogedde ku Soda n'agamba toyogera ku Serwadda kati waliwo yayogedde Kayanja n'agamba Kayanja mulekeze man of God genda mpola tolabye endowooza we focus more on the servants than focusing on what on God ate nga twandifokasinze Katonda kyolaka tulina part tulina site oli agamba nze eno yewange gyensabira ono emusumba ne baba akoze ensobi ne baba akoze eki tasobya totawaana kumwogera kati so Abakatoliki ye weakness gye balina ya bifaananyi kintu bakikoze kirungi nnyo naye ate ebifaananyi by'abafu totekako bafu baafa waliyo abayigirizwa abakyali abalamu ne baali bayigirizwa nti bali b'amaanyi they were mighty men kati what is the value of them portraying them batusomesa yesu byagala tukole kati obwe buzibu bwe tulina nti baganda baffe Abakatoliki baina nze nali Mukatoliki ate naye Mukatoliki nanywedde naye ekyanzigyayo byebyo ebitaliko answers Yesu ali wali ku maaso Maama Maria naye waali asitudde omwana banne tuli kuki wano anti tulina kusala nga tuyita mu maama atuusiza ensonga zaffe ewa mutabani we yatulaga ekyokukola wali mu Yokaana 2 anti kituufu naye tojjukira ku mbaga anti ku mbaga twayita mwani anti mu maama naye maama n'agamba nti kyanaabalagira kye mba mukola mutya kayiragiza maama tukwasiza yabawa recommendation omuntu bw'akulikomendinga ate toddayo wuwe akulikomendi kiwedde akusindise kati ensonga eremeredde akusindise ku above kati ewekiresi gye balina ekintu kirungi nnyo naye ekintu bakitonyetonye nnyo n'abafu kindeetera okukyeka kirungi naye muyogeyoge kirungi naye sobola gera n'ekiyingiramu nsi just for tourism purposes kakubule waliwo amaanyi powers connected to places powers connected to places kati ekyo nakyo ssebo okukiyingiramu nga bakizanyize n'abafuwe batyo babangi abasukkiridde kituufu kyo kirungi tuboozayoza naye tebalivaamu kintu sijja bagamba nti kati banywera naye kyali bakirungi ne bava ku kusinza lewo wajja kibajjamu lewo yabigaana ebyo si yakiguddewo tanaba kukiggulawo teyalabiseeko naye ajja kugendayo ayinza okuyitira naye lewo yaganda Maama Maria kyokka bamutadde ku mulyawo nga yayagagadde si wakujjayo ali si wakujjayo lewo oyo yandiba ayagala kulokoka lewo yandiba ayagala kulokoka lewo yasana kunoonyerezaako lewo asana okukolera vidiyo nga yiye lewo yandiba ayagala kulokoka lewo alina ebyenjawulo bingi ebimuliko musajja wanjawulo ate nze kyemwagaza njagala nnyo omuntu alaga abantu ekituufu naye nga tukyali awo munnange ene waffe ojjukira March and March anti otumanyi
tugenda maaso ne match and match South Africa abafolena bakole ki bagifuluma kati ku Sunday abakulembeze ababiri aba match and match basinkana ku president k'abantu omutima Ramaphosa omutima guteesa naye mama president bye yayogedde ng'amaze okuvaayo binyamiza. Were you disappointed in South Africa after the election? No. I mean, our people exercise their right to protest, which is enshrined in our constitution, and we must applaud that. For the most part, the protests, the marches were quite peaceful. Only a very few incidents. It could have been much worse. And I was very pleased that we were able to hold extensive consultation with a number of people, and we brought to bear the need for peace, need for orderliness, and that's exactly what we had. Anything worried you? No, I was not worried. I was actually quite relaxed. Thank you so much. Owulidde omukulembeze agambye nti ekyo kya bannansi tolina okubawagira kubanga bannansi baffe kyebakola si kibi kubanga kiri peaceful. Ate n'agamba yabaddewo just biri minor bafudde ababiri minor ebyo ate nekyabadde just accident baba basenga bagenderedde. Kati abadde basuubira nti abasajja batuddeko ne president ababiri bigenda kugiramu kukyuka. The next day ku Monday poliisi yakeera okubeescootinga ate nga poliisi yakola okusamba oluggi bonna bagenda bajjayo omuntu gwe beetaaga wayita okuwagira just gundi violence nti gy'obadde osuubira omulamuzi osanzeyo omutemu yennyini. era ze bapresident ba South Africa sibeewuunya nnyo si be bantu bosobola okudipendingako bayiwa oyo gwe yaddira yali Jacob Zuma Jacob Zuma yakola ebintu ebyewuunyisa n'omuntu n'atali president byatasobola kukola. One bamuyita asome ebyawandiikibwa mu kanisa yatandikira mu Genesis eyo ekigambo beginning yakiyita beginning alwanisa ekigambo n'ekigambo in the beginning kati bapresident ba South Africa awo nawo simanyi buzibu mukuba abantu bonna ababeera emaserengeta balina obuzibu wetunulira ensi zonna eziri emaserengeta ne bapresidenti baazo balina buno era wali ensi ezitegerekeka nga Namibia Botswana oziwulira nti oziwulira nti tandika genda mu maaso bambi kale situganye bonna si balungi naye waliyo kati Botswana balina bwavu Lesotho nabo bwavu naye nga mu byentegera tebali bubi kubola bakasa katono nga ka Botswana nga ka Lesotho kasobola okusupplyinga South Africa amasannyalaze kitegeeza nti balinamu ekyo kyandiba kyangu ate ekyo kyandibanga ekyo olaba ekyo mukulu Dani tokidipendingako nnyo eyinza okuba esupplyinga naye nga sente era zigasabamu kituufu kisobokera ddala kati bw'otunula kati kino bano ono bapresidenti ba South Africa bagendangako mpola nze entegera yaabwe nzinyanema basajja yabasinkana nako banyinya mu mikono nabatuuza wansi nabawakatyayi nga bagatalina buzibu kati kagambye nti abaafudde babadde accidental ripooti zigamba abali official day abantu abafiidde mu ddwaliro bali over 9 nga tulina n'abalala betuwulira bafa eyo mu mpolampola oli yagamba batabani ba Eritrea bana babayingira mu nnyumba naye bakubirawo ezibatta recently ku Lwomukaaga delivery man bamukubira essimu nga bamutagetinze nti jangu tuleta wano delivery olwatuuka ali mu Uganda ne bamuttirawo ne piki ne bagibba. Tuesday bagwa ku Bannayuganda mu Cape Town eyo n'abagoba emisinde omu bambi n'ajja agenda ku septic tank yali basima obusimi n'agwayo n'akutukirayo tosobola kulama kati yayita minor accidents kati ate era gye njagala okulaga era Zuma
bamugulako omusango yakozesa akawala president ye musajja omukulu ate obwenzi buliko emyaka munnange bwe yakozesa akawala ne bamutwala mu kkooti ne bamugamba nti wali oyambadde akapiira koye nali sambadde naye olwamala okwegatta I washed my susu omudoozi obalaba olaba ensi gy'odiringa nayo ye South Africa bapulezidenti beesudise bwe bati bali bati kati pulezidenti aba yeesudise ate nga gotwesiza otukulembera kati nze Zuma nabadde simulaba mu kyamaanyi wale tomusuubiramu oyo naye ebintu bye nnoonyeza ku profayiro ye oyo naye atonnya Ramaphosa manya Ramaphosa nabadde simusuubiramu kyamaanyi naye atonnya ate kati ekirala olaba lwaki omanyi lwaki ali ku sayidi y'abantu ayagala sympathy by the way nawulira nga bagamba waliwo babuuza bwosajja bamaki andi maki naye eggwanga lisanyufu nekyemukola nagamba anti nabo obatuyingira nabo tubajjako webale nnyo kati ayagala sympathy kati omuntu asobola okukanga gavumenti ennamba oyo busanga tugenda kumuggyako ani oyo bamaki andi maki basooka nga gavumenti yabo kyogamba ensi nyingi nono nga zisuuliddwa kwekalakaasa tozimanyi kituufu naye muzisibala bamulede vansi sobola kujja ku gavumenti basobola kuba ekisooka kikira sooka ng'ogyeko eno mu kyazanga mu nsi yamu ekyazanga waliwo ensi nga abeekalakaasi batandika okwekalakaasa poliisi ebeegattako bwegasi anti kati nze kiŋŋambisa nti yandiba South Africa teri mu mawanga ago kuba jjukira nti South Africa erimu ebika by'abantu bibiri the black South Africans ne white South Africans of which the white South Africans influence more in the terms politics. of money In terms of money ne biki ate nga basobola oteekawo force from the whites kuba kyemmanyi abo abeeru we bagamba nti oyo agende tosula abeeru bano abaddugavu bagenda okukalakasiza wiiki andi kati bano agenda okukalakasiza wiiki kyogamba tasobola kubasuppressinga on behalf of the bazungu mukulu Dani ekintu ky'osinga nga okutyanga otyanga nnyo omuntu akulumba nga talina kyafiirwa okusinga ku muntu akulumba ng'alina kyaprotectinga omuzungu alina kya protectinga omuddugavu talina ye kati oyo mubi nnyo era oyo omuwanga obudde kubanga ono y'omuzungu ye mutula ku table alina kya protecting it is one on one alina kya protectinga kati oyo yandikuwayo kakadde oba yandikuterawo terms kutambulira naye y'omuddugavu yaga agenda sirina kyenkwagaza kubanga talina kyakola ki kyakwagaza kati olaba Zuma oba bapulezidenti beeyo kyandibalabikira nga bali abazungu babawa policies okuzitambulirako naye ate ng'alina okulaga ng'ate alinga ng'ali ku sayidi yammwe abaddugavu kuba mmwe temulina kyemufiirwa omwetyanga muba mwekyanze era kyeyakoze n'agendayo ali n'akulaga ate kati sayidi ate ali ku sayidi yaba ne poliisi bakuume yes kati so abo be bapulezidenti ba South Africa enkola zaabwe zeesudise ziti naye no bigenda kuggwa bubi kuba wadde nawulidde omukulu oyo abakulembera bamugambye kati what is your next plan nagamba kati I'm going to create 1 million jobs naye nga buli dduuka lyebagobamu foreigner ne baliwa native bugenda okera ku makya nga liri rooted native yenyini yaliwa mujje mutwale ebintu mujje ekintu kyotakoleredde tokimanya kati ko the white South Africans era basamoninze Europe ne America babayambeko basplitting South Africa abazungu babeere bokka abazungu bagamba bano abasuli tugenda kusobola kumalako nabo tosobola bagamba nti these people who have been coming in they are hard working they are educated bali atuyambako okulwaninga businesses zaffe kyokka kati bano abasiru babagobye bonna ate bo tebasoma ate tebagala kukola tewali kyafiirwa kati ye tewali kyafiirwa ate nga andi kati bwe buzibu ffe abaddugavu ensonga ki okulakulana kwaffe kuzibu tubeera nnyo mu ntalo okwekalakaasa era byebyo ebintu ebiziza ensi okimanyi nti ebifaananyi byafuluma ebya South Africa nga balaga national swimming team ne balaga national swimming academic contestant biki olympic team kuba bo bakyeta mwezi empaka za
sibanga mathematics competitions ezibeera mu mawanga ag'enjawulo mu by'okusoma Mm. naye nga bonna ttiimu zonna tekubako mudduwavu n'omu kubako ba Dutch, Indians, Asians. Bano babagoba dda mu game. Tebabagoba ate bakimayo ki? Bebegoba. Bebegoba. Babeereri nga bazina. Mazina gaabwe gali. Bali nnyo mu busamize. Baganya ebintu by'okusamira ebyo byakola ki. So kati embeera yo naye ekisinga kwasana ku bambi beba naddala abakyala. Abakyala bangi abakaabya amaziga. Abagamba tulina abasajja okuva mu mawanga ag'enjawulo. Bebadde baafuna. Batuzaddemu abaana. Kati mubagobye. Mwanga naffe akulenga basingo nga tuli basingo mother. Era obufumbo bambi bumenyese nnyo. Bali bayingira intermarriage. Bali bayingira zi intermarriage. Ate nga abaliyo already bali they are legal migrants. Ko bano ane wabo oli illegal. Mwa bagenda protecting abali illegal namwe mugende. Wabula kyasema ba muganda banga wa London yatuuse otusobola okumupiikinga okumuleeta Kampala. Yali emigoje. Tumwagala akomewo. Yagala bamutireyo. Naye wayi olya ku giri emitonotono. Ejiri gya kufa. Ejja wano gye mitono. Kati giri bagikuwa lumu n'ofa. Naye gino omuntu n'asalako akagalo n'awummula. Kyenategeddeko nti yabadde abeera yadduseewo n'agendako mu community endala yabagaggako bagira bamuwa ku refuge. London. Yadduseewo yabadde abeera n'agendako mu community endala. Naye okuddako wali ku bufumbo bambi bumenyese nnyo. Era kati beebuuza ki ekiddako. Kuba naffe tetulina butuuze eri ewaabwe. Naye kati ne tugenda bagenda tutwala bubi. Twabalemesa bizinesi zaabwe eno. Mwagala tukole ki? Abaana tubateekewa. Kati bakaaba gavumenti ekoleetera. Anti bekisinga okubatiisa nti olaba mugobye bataata baabwe. Olaba ne banaakula nabo temubeefuye ne mugamba mmwe bataata muli ba half caste. Ani kati ago gasajja geeyo gali nnyo violent. Gasajja ga South Africa gali nnyo violent. Era bajja nabo basosola kubanga ekisooka balileze. Tebaagala kukola. Kati obwavu tebujja baleka. Bujja baluma. Kati obwavu gye bunaako mu baluma gye bajja okukoma okwesasuliza. Buli obalumamu nga banoonya afunye obwavu. Naye nga beerabidde okukola. Kubanga obanga otugobye ng'ekitugobezza tubba emirimu gyo. Ate lwaki wemba nga nkulekedde edduuka ly'ogenda okuyita? Ate lwaki ebintu obigaba ate ebirimu? Naye ekyo buludda ekintu ky'otakoleredde documentary nga kizibu. Abantu bano amini be yawa ebintu. Osobola okumbulira abantu abasigaza amaduuka nga 10. Bemmanyiko balinga bana naye basigaza bizimbe. Kale bimaintaininga. Naye nabo ne wano yes wale baite balina knowledge eyo. Nti wali yakakuba kyenaga bana ni edduuka lyakakira mujje. Mujje mutwale buli kye mwagala. Kati bo bali ati sibagezaako paka we byagwa. Bali kola fujjo. Kyola president ali kusaidia abalowooza bayinza omusudya gavumenti. Kubanza nalowooza nti oba bampadde katika obampa supermarket kyengenda okola ngenda kugiggalawo tugende mu maaso ne makyo tumala nkomewo. Naye bano obagimuwa. Ate ekirala yandibanga ne poliisi nayo yebibba. Nkubuulira. Yandiba ne poliisi yebibba. Nga kituufu wandiba waliwo eyakoze ekyo ky'ogambye. N'aligaba. Naggalawo. Anaggalawo. Edduuka n'aligaba. Agende yeyongereyo. Bakumbe. Poliisi n'ebimenya. Eyagala byasigaddemu. Poliisi n'ebimenya. N'ebitwala ebintu. Poliisi zeeyo nzibi. Ezaffe zokka zisaliza. Kubanga nga South Africa kyogamba bayinza okuba nga tebasasula bulungi bapoliisi baabwe. It is the richest in Africa. Leka nkusomera emirimu gy'olina okwewala ennyo. Nga bw'ogibeeramu olina okuba ne plan B. Owa traffic officer. Olina okuba ne ka side business. Owa poliisi. Side business ekubeeremu. Omusomesa. Side business. Ekubeeremu. Emirimu buno gye bayita mbu wasoma. Emirimu gy'abasoma egya office. Ngambye poliisi. Owa traffic. Omusomesa. Olina okuba ne side business. Bw'otabeera nabyo ogenda kufa obwavu. Akasaala atolooza kawera. Mulimu ogwetando gwe mukola. Omanyi traffic obubenje bwataasa olunaku. Ate n'ekikola ki? Omuntu wa mugaso nnyo. Anti bw'ogasa naye ojja kufa bwavu. Ate omuntu atugasa tuyinza okuba nga kitumuwa akasente kamala. Bale nga bajja mu kuba nga okolera bulungi ng'omu okuwa akasente akakusatisfying okusigala ku mulimu. Ate kankubulira omuntu ate kyobulaba kati gwe njagala olabe.
omusomesa buli ajja amulekawo awo osomesa omwana n'alinya ennyonyi nenga gwe tomanyi nakutisaawo entebe omusomesa Canadian playlist nagera naziraba nakoma okyasomesa gwokyazisomesa nosomesa entebe international airport n'agituuka nga tonagitugendako n'alinyirawo ennyonyi n'agenda n'akomawo gwe nga tolinyangayo omusomesa wange owa traffic akola omulimu kituufu n'omufumuliza enfuufu ayimiriza abasubalu ayimiriza abalangirova naye nga ye talina wadde vitis togenze wala sirabawo wadde akagaali awo webale nnyo mpozi piki ze bawambye n'ebidduka bye babeerabeerako omusirikale ne yeetika ekimundu n'akaddiwa nakyo n'abeera nakyo n'akola ki naye nga ali awo bw'atyo bakuuma basula mu bintu byabwe banyaganyaga wano obuntuntu wano anko waffe yatugamba anko waffe oli byebekulu big size bawaziwena yatugamba asula ku kitanda kya bukadde 6 kati yalina omuntu amukuuma wa poliisi nenga ye wa poliisi asula ku kabenchi anti ate mu mateeka nze nali njagala owa security twali twamutwalayo ekibuga aba security twali twagala security ku ttaka nzo security organs nga si police twali twagala ba security 2 mundu emu twali twagala ba security 2 mundu emu twali tuteesa nembuuza mukama waabwe nti banaasulawo manye musajja teyanziramu tebagenze kwewaka tababala wadde emisana tebagenda kwebakangamu yagamba tebagenze kwebaka ekitegeeza ng'alinga akulaga okwebaka bajja kwebaka naye ono ndeya onwat bajja kiyiiya kukiyiiya buyiiya sikibabalira ate mu pulaani yabe temuli mu kwebaka nze mba nkuba bajeti yange sibabalirako byakwebaka ku masuuka sibabalira simanga buliri webale nnyo ebyo sibibala ekirala kyali kulya bagenda kulya nemubuuza nti banaalya ki kubanze nsasudde kati gwajjo baliisa n'agamba nti bajja kulyanga omulundi gumu ogenda baliisanga omulundi gumu bo bajja baliisanga omulundi gumu banamanya gakuuma anti yagamba nti emmere ennyingi ereeta otulo anti n'obutali ogenda kukoogana omutulo batalidde abeera active kyola emmere alyayo ya kigero gumu lunaku ya kigero emmere ennyingi ereeta otulo n'obunafu kati omusirikale kati ekirala olaba omusirikale owa seculiko gyemirimu naye abatwafiki babeera ne ziranki breaks nga sibasanga nga bavudde ku ebalya sawa mmeka naye balira bbali kati babanga awo ewaffe naye nga balira bajja mu kikomera omwomu tebajja lumu tebaggwawo awo ayewungulamu bwewunguzi katono bwati kati ababeera werugala balira wali eri wano ng'ojjeeni wamaamaani oyo omukyalo oyo ali awo bavaawo omwomu kati so egyo gye gimu ku mirimu kankubuulire egitasobola kukuwa ssente kyokka nga gya muwendo anti tegirimu value omuntu tebamulabawo naye bannaaye eggwanga litabukidde ddala walabyeko omusajja eyagambye ndi tasobola kubeera na famire anti ajja kuba alina stress z'omwana ajja asamba enankani amutuge naye gavumenti yaffe naye uganda bajjagira bamusibe yasse omuntu yasse mukyala we n'agamba nze saagala kuwasa abyokuwasa kambite kazi namugoba saagala kuwasa ndowooza ekimu ku kitunze mukuluddani kyennenyumirizaamu simanyi kati gwe tonnazaala ekimu ku kintu kyennenyumirizaamu kuzaala kyamuwendo nnyo ate nga ndaba bazaala beekokola famire nedda yeekokola singa nawe nsobola okubasula netuka nenzirukamu teyamanya ki kyeyayingiramu tebeetegeka kubanga kijja ne repercussions okuzaala kujja ne repercussions tekujja kwokka tugirako ebikuwerekera era omuntu teyandiyambudde nga mpale oba nayambula sikaati
ekintu kyayingiramu tamaze kukinoonyerezaako bulungi kikotegeere kyogendamu kikotegeere kubanga abaana okuva eri ku lubereberye bakulaga Falaawo bwe yali alirizinga abaana ba Isirayiri yagamba abaana bamwe mutwale naye amagana mugaleke kalwakuba Musa yali mugezi Musa n'agamba otwala otya abaana tutemagana amagana ge gano badde ndowooza ku mbuzi nandiga kati ge magana ge gano agaleero ge gano kuba kati wano abaana bw'oba nabo nga tolina magana abakawedde omwana ewatali magana akuttamu omuntu anti naye agenda kwekokkola yanzalira kimubwabuulo webale nnyo mu bazungu eri babaloopa ne mu kooti lako kajja ddi wano wano ebikono byoyinza okufuna omwana n'akuloopa mu kooti mbulwa kuba nti akunganya ne basenga ne bajjajaga badde mukolimire omwana oyo yansibisiza byoyinza okufuna naye mu bazungu bakuloopa okubanga wazaala omwana asobola okuloopa nga wamuzaala alina omulabi obwavu nawulira nti omwana myaka 16 nga talina mmotoka omuzadde bakutawo question mark bulungi nnyo lwaki togulira mu Netherland omwana kasaweza emyaka 18 oyina omugulira emmotoka mateeka atisi gijjeyo ku looni omwana ayina okuba n'emmotoka kyabwewussa kyabuvve nnyo okubanga omwana akyatambula emmotoka ya kitaawe nga alina emyaka 18 tekijja Mubazungu tekijja naye wano seka naawe mba nkyali mwana 18 wano nza nosula mu kisenge ky'abazadde bange webale nnyo n'akagaali kagaana so kati kintu kye bayita omusajja yagenda tasobola kuzaala tayagala kuzaala kana ayinza okatuga ekintu mukuludaani kye bayita kuzaala mukuludaani bw'ozaala abawo ekitiibwa ekijja ku maama wali era bayibuli ekyogera nti abaana b'abaana ngula eri abakadde ate era abaana b'abaana kitegeeza nti omuzzukulu ngule eri jjajjaawe babawo ekitiibwa ky'omuleetedde akula kyolaba abazadde batukumiza nnyo okuzaala mwana wange ayogerako naawe ozaala ddi era bw'ojja n'oga maama sinabafuna sinagaba buli mwana ajja n'omukisa gwe tebikyakola yaggwawo akuzzaamu amaki mwana ajja n'amagana ge buli mwana ajja n'amagana ge eyo sinyikiriza buli mwana ajja n'amagana ge lwaki ogaana okuzaala waliwo mirako ezaakoma ku mulembe gwa Yesu 17 wano egamba nti abaana b'abaana ngule y'abakadde n'abaana kitiibwa ky'abakitaabwe ate nange wano mu Buganda waliwo enkola bakuba kati yavaawo nti omuntu yenna bw'ataazaalanga mukuludaani tebaamuyisanga mu mulyango wa butereevu babumulanga kituli mu nnyumba manju gye yayitiranga olaba noze waliwo ekitiibwa omuntu bw'ozaala waliwo ekitiibwa ky'ojja nakyo ate obanga tozadde tetukuteeka ku kijja kyaffe nga gwasooseeko webale nnyo era kiggulawo atalina mwana obulaba obuntu obwo bulaba butonotono naye nga bukola amakulu ekirala mu miitingi z'abakulu gweoba totuulamu okyali mwana otuula sirika wuliriza tolina kuteesa kubanga olabika nga mwana so ekintu kye bayita kyolaba omuntu yenna bw'agenda n'asitamira leeba kati ava kuba omuwala n'afuuka omukyala era bakitwala nti aba akuze kati kintu kye bayita mwana ng'oggyeko mpozi ng'enjaga ekuli ku mutwe naye bw'etaba njaga omwana omwetaaga kubanga alina ekintu kyakugattako ate ekirala bayibuli etulaga nti y'engeri yokka Zabbuli 127 gy'osikiramu obwakabaka bwa Katonda oyadda tetubanga tulokokera bwereere y'engeri yokka ng'ekyama kiri eno y'engeri yokka gy'osikiramu obwakabaka bwa Katonda kuzaala mwana kiso kintu kye bayita mwana kikulu nnyo kati abavubuka abaganya okuzaala tubakolere ki tebagala kusikira balina kwesotinga kuba bulunaku balina abaana be batta tebagala kuzaala ate beegatta banyumirwa kwegatta tebagala kuzaala balina abaana be batta mbadde ngamba okoowa enjaga nabina ebyifaanana biveeko
kati so kintu kye bayita kuzaala era omuntu oli bw'atandika okugamba nti saagala mwana saagala baana kintu awe omuntu oba olina omunoonyerezaako obwongo bukola bulungi atusiibule saabalabi baffe nze musumba Ssekitoleko Peter Prayer Power Church ekkanisa yaffe njagala okusiima abasiima ebirowoozo byaffe betwogera n'omukulu Dani tusiimira abeerayo wansi eyo mu byuma waali so mukama abawe omukisa mwebale kwagala expo mwongere okusharinga video alina ekibuuzo mu comment section tubaawo mukama abampera omukisa ekibuuzo tokyerabiranga kibuuzo kikola ddala bulungi tekako ekibuuzo kyo kijja kuba nga kikuddibwamu ate gwe oba nga ogamba nti banne n'ekibuuzo naye njagala banyinyonnyole nkikenkuke tolina kikolera video era nga bweti netugikuddiza so either oyita ku mukutu gwaffe ogwa 0770 944 266 oba n'oyita ku gwa Musumba Peter omukutu gw'osooka oguba nsomereko 0756 12 9698 butereevu ojja kuba nga okola otya nga oddibwamu naye nyongera okubajjukiza nti mwe mwenna abaagala okutugulako outfits zaffe za expo zikyaliwo mu bungi ate mu kala zonna tulina t-shirts west is round neck tulina t-shirts zikola tulinawo essaati z'emikono emiwanvu mu black white silk ne cotton tulinawo jumpers tulinawo capes tulinawo baseballs tulina reflectors kyonna kyoba weetaaze ojja kuba ng'okifuna wano wennyini waliwo abagamba nti nze ndi bweru naye nyinza kukola ntya bw'oba oguze mu bungi sobola n'okuziteeka ku nnyonyi nezijja nezikutuuka yes n'ensi yakyuka dda packaging tugikolera ddala bulungi nnyo nebeera nga bikutuukako wonna w'oba oli weewaawo